nti bwe tuba tukola emirimu gya kabaka tewali ddiini, tewali mawanga, tewali byabufuzi. Kyemuva mulaba nga mbagamba nti wano ku Bulange butaka bwaffe ffenna. Ffenna tulina okwegazaanyiza. Leero kyemuva mulaba oba Frank Kabuye yazze enkya ani owa NRM ali saidi zewa enkya Michael Bukenya oba eyo dokita bw'anajja naye nja kumwaniriza. Ate enkya Lukwago wa FDC bw'anajja ate abaddi bonna kuba buno butaka bwaffe. Era mu bukulembeze bwaffe ku masaza, ku magombola, ku miruka yonna ne mu butongole mbasaba tunyweze enkola eyo. Kuba kabaka ye kitaffe. Munansonyiwa ab'Ekabula n'ab'Essingo. Waliwo omusajja oyo owa TV eyo ayagala njogereyo Oluzungu. Batuwa ekibuuzo mu byafaayo. Ye omusomesa kye yateekateeka omuyizi omwe twali naye ku lupapula lwe n'awandikako tolowooza ssebo nti simanyi byafaayo. Lwaki tiwabuuzizza kino? Kati kino singa kye wabuuzizza n'andikuzeemu bwe nti n'awandika peegi 8 ku kibuuzo ye kye yeeteekedde. Byonna bye yawandika byali bituufu naye baamuwa 0. Babuuza ku Mwanga gw'ate owandiika ku Semakookiro. Tulina okulambikibwa bakama baffe bwe tuba ab'okutambuza emirimu giveemu ne Buganda edde ku ntikko. Era kikulu nnyo bwe mpulidde Lumaama ng'ayogera. Era njagala okubajjukiza abaami mwenna abaakalondebwa nti be tukulembera bwe batatuwulira tebasobola kugendera ku bye batugamba. Bwe batatuwa kitiibwa tebasobola kutuwulira. Bwe batatuwulira tebasobola kugendera ku bye tubagamba. Kambabuulire na kino ekirala Omuganda kyagamba. Kubanga wano e Kabula omanyi Oluganda abamu tebalumanyi bulungi. Kati bwe ndabye Lumaama ne ngamba abantu be kambabuulire ne ku ngero. Omuganda agamba nti agatawulira mukama waago gabikka entembo. Entembo lwe lusuku oluto. Entembo n'ogyetegereza lwe lusuku oluto. Amatu ge baali bagamba edda bw'otawuliranga mukama bakusalako amatu ne bakakasuka eri mu lusuku oluto oba lugimuke. Kati ekyo kitegeeza nti tulina okutambulira mu nnambika bakama baffe ze batuwa. Era kijjayo amakulu g'okutambulira awamu. Buli omu aleme kukola ye kyayagala naye akole ebyo bakama be bye balondobyeyo. Basebo ne bannyabo buli omu bw'akola kyayagala olwo tuba tugenda kudobonkanya emirimu gyonna. Era ekiva mu ekyo kavuyo. Mu Buganda Katikkiro alambikibwa Ssaabasajja Kabaka. Minisita ng'owekitiibwa ono alambikibwa Katikkiro. Owessaza alambikibwa minisita. Ow'eggombolola alambikibwa owessaza. Bwe tutyo okutuukira ddala ku muntu asembe. Bajjajjaffe enteekateeka eno baagirambika emyaka nga 10 emabega. N'olwekyo tetusobola kukola buli omu kyayagala. Ekyokulabirako mu budde buno twasoosowaza emmwanyi, ebitooke n'okulunda. Kaakati gwe omwami wa Kabaka lw'otabeeraawo ate n'otugamba nti ekitaffeere tekirimba. Ng'ate Katikkiro abagambye emmwanyi terimba nti ate ekitaffeere tekirimba. Kasita muwulira ebyo mumanya ekiddako kavuyo. Twali tusoma ekitovu
Banabeka bula bayinza okumanya nnyo ekitove. Mama yagambye saagala bantu nze baddingana bizibu. Sebo kakati nakabeera katikkira emyaka gigenda kubeera 11. Federo tennaba kujja. Teebereza singa myaka 11 njogera federo yokka singa tuli kuki. Oyina okukola nga bw'obanja. Era mu kiyige nammwe bannabyabufuzi bw'oba oyina ky'obanja sigala ng'okola. Wano waliwo abasuubuzi kye njogerako bakimanyi. Omuntu omuwa ssente zo n'akusuubiza ozireeta sabbiiti ejja n'atazireeta. Kati ng'otandika okubuulira muliraanwa ng'obuulira n'omuko ow'oluganda n'ow'omukwano nti gundi oyo mubanja n'edduuka naliggala owedde ozeeyo emannyo gaseka. Ekibuga eky'omu Kiganda kikulemye. Abanja y'alina okusigala ng'akola. Buganda ekyalina byebanja ffe tulina okwerwanako. Mu Luzungu kye bayita in the meantime. Do you understand me? N'olwekyo oluwalo kwerwanako emirimu gya Kabaka gisigale nga gitambula. Eky'omukisa ab'omusolo baatukakasa tewali agenda kuzoozaako wadde ekikumi. Awo nno mbeebaza nnyo omuntu okuva e Kabula n'alinnya emmotoka n'atuuka eryantonde mu maduuka, n'alinnya emmotoka endala n'ajja e Masaka n'atuuka e Kampala aleese Luwalo, ate ssente ezo yazikuŋŋaanyizza. Kambabuulire olw'okuba ffe tukirimu ffe tukirabanga ekyo kiri awo, naye abalijja mu maaso balitwewuunya ti abantu Kabaka Mutebi nga yalina abasajja n'abakazi bannange. Obumalirivu obuteekubagiza, temwekubagizanga ne mu mbeera zammwe ez'omubulamu bwammwe obwa bulijjo. Leka kubeera okukwata ku ttama bagambye nti afiiriddwa bw'akaaba ennyo omufwadda. Tadda. N'olwekyo kano kabonero kalungi era ku lwa bannange bonna ne ku lwammwe mwenna Obuganda busanyufu olw'ekikolwa kino. Abaliyo ng'ono muto wange Frank Kabuye n'abeegwanyiza. Waliwo abeegwanyiza nga Muyambi, Mukyala Birungi, Mukyala Bukondo. Twagala tutambule n'abantu ab'ebyobufuzi kubanga bajja kutegeera ensonga zaffe. Oli lwatagenda eyo oba akulidde district nga bamulonze nga ssentebe oba kansila oba mubaka wa parliament n'agamba nti ebya Buganda sibimanyi, naye tujja kumujjukiza nti wabanga ojja ne mu Bulange n'ensonga ssemasonga 5 tuzikugamba, leka kwebuzaabuza. Twashemerwa okuba leero kubanga ebintu mujja kuvaano nga mubitegedde bulungi, mubirondoole. Era munnabyabufuzi anywerera ku bye twagala naffe gwe twagala. Ndowooza ab'e Kabula tebaaliwo bwe nanyumya. Ku kyalo eyo waffe gye banzaala waliyo mutabani wange naye sigenda kumwogera linnya. Kaakati ye bw'ateekamu obucupa 2 ng'agamba nti nze njagala nange gwe njagala. Ne mugamba eyo enkola si ya Kikristu. Kuba n'abatakwagala wandibadde olina okubaagala gati anjagala nange gwe njagala. Mu Buganda abatwagala naffe be twagala. Era temwekomomanga ku ekyo. Atwagala gwe twagala. Twagala abawagira enteekateeka zaffe oba za Luwalo oba mupiira oba mwanyi kalonda yenna. Kuba kati ononkiikirira biki nga byenjagala tobimanyi nga n'obyagala tobyagala. Temunkenga. Nyaniriza Mukwenda omujja n'abaami bonna abajja abaliwo. Waliwo abaami abajja ab'enjawulo. Mwami Jumba, waliwo mumyuka wa Lumaama naye mujja, n'abaami agombolola abamu bajja. Abamu bagambye baakamala sabbiiti 2 mu bwami. Mbakulisa nnyo era mbaagaliza obukulembeze obulungi. Sabo Mukwenda essaza ly'Essingo
saza kkulu nnyo ono mu Buganda. Okuva emabega yonna eyo saza ddene, era ndowooza Singo ne Buddu oba ge masaza gasinga obunene mu Buganda kiyinzika. Naye okubanga obadde waggombolola tobadde okuva kumyuka omukwendo ow'okusatu tobadde waggombolola n'ofuuka mukwenda, kitegeeza nti Kabaka akulabyemu ebirungi nkumi. Era nziramu okukuyozaayoza, kyokka ate era nkusaasidde anti omuntu alina obusobozi tebamujja ku minzaani. Bw'oba tolina obusobozi bagamba kakati oyo mwali mulowooza mutya, naye bw'oba olina obusobozi obeera ku kizibu kinene. Era kyova olaba nti buli Singo lwetatuuka ku lusambo olw'akamalirizo mu mipiira gy'amasaza abantu beebuuza nti ate ogwabadde, kubanga bamanyi nti Singo erina obusobozi. Naawe ng'omuntu obadde mu myuka wa kusatu, Kabaka n'akufuula gwe mukwenda. Abantu bano bonna boolaba batudde wano bakkubira engalo naye bakutadde ku minzaani. Abaganda nze mbamanyi, naye ate nkugumya mba ngumya mukwenda nga nammwe abalala mwenna abaami, kubanga ekituwanguza mu bukulembeze kwe kukola ne bannaffe. Bw'oba okola ne banno kizibu nnyo obutawangula, okuwaŋŋana amagezi. Mwami Jjumba omukubidde akasimu naye akakukubidde, ne bwaba ow'eggombolola ng'ey'emyanzi omukubidde akasimu naye akakukubidde ne muwaŋŋana amagezi. Okusiŋŋanamu ekitiibwa, okutambulira ku nnambika nga bakama baffe bwe bazituwa, okukolera awamu. Muwulidde n'owekitiibwa Kazibwe ng'ayogera ku bumu, n'okukola byonna Kabaka by'atwagaza. Toyinza kukola bw'otyo n'otawangula. Era abaami abajja abali wano kambajjukiza Omuganda kyagamba nti amaanyi ameemanye gaamala ebitembuga. Bwe tutakola na bannaffe ne twemalira buli nsonga, ekivaako nga tweyimba mu bye tutasobola, okwo kwekwasa ebita Abaganda kwe baali bagamba. Buli kantu konna konna ebita biri awo, buli kantu nze nsobola, buli kita nze nsobola. Era Omuganda agamba nti omuweese ekyamuzimbya ku kkubo ulagirirwa. Bw'oba omanyi nti oli mugezi naye n'oteebuuza, tobaako by'oyiga. N'olwekyo bw'oba omutongole, wano waliwo abatongole era nabo bagole. Bw'oba ow'omuluka oba ow'eggombolola, kiba kirungi n'onoonya amagezi mu bantu ab'enjawulo. Ekintu ekyo kikulu nnyo. Era bw'osanga ng'omuntu nga buli kimu akimanyi, omanya nti oyo mulimba. Bw'ataba mulimba nga yeenoonyeza bibye, teri kuffe bakulembeze amanyi buli kintu. Buli nsonga eguddewo nga yeddagala yalimanya abeera alimba, kubanga tayagala kwebuuza ku balala, oluusi n'obatya batya. Oluusi omuntu asembayo wansi yakuwa amagezi agakujja mu kizibu. Ennaku zino abalina emitimbagano mbalabye, nene Singo mbadde simanyi wali ab'emitimbagano, omubaka wa Paalamenti abandaze
kuliko emboozi ey'omukyala eyali akola mu kolero, ekkolero ery'ennyama erisiba ennyama mu mikebe. Kaakati nga waliwo omukyala akola mu kkolero eryo, oyo omu ku bakulu. Buli lwayitawo ku makya ng'alamusa omusajja akuuma oluggi, amulamusaako. Abakulu abalala bano abaggala enzigi babamanyi n'obamanya, babayitako buyisi. Ndi wagombolola gwe gwoyera wano nkulamusaako ki? Kaakati olwali olwo omukyalo ono n'agenda mumanye amakolero ag'ennyama wabaayo firiigi zino ennene bwe batereka ennyama ereme kwonooneka, oluggi ne lumusibirayo bweppa. Ate omanyi bakusibira mu firiigi ekiddako omutima omanyifu ab'omutima ffe tubawo obulamu. Era omutima bwe gusannyalala nga ssaawa 8 fuba eggulu y'empeera. Akayimba mukeerabidde, nabbaala akayimba tokamanyi. Kati omusajja ono akuuma oluggi ye muntu owa bulijjo asembayo, n'agamba omukyalo ono buli lunaku mulaba, bw'ajja ku makya namusa, bw'aba agenda nsiibula, kati nga simulaba. N'agenda ng'anoonya mu kkolero okutuusa bwe yagenda mu firiigi eri ennene, n'aggulawo n'amusanga ng'emusibiddeyo, n'amutaasa obulamu. Omuntu asembayo asookerwako, weebale nnyo akubye engalo. Bwe tuba mu bukulembeze tuweebwa ekitiibwa, kyokka oyo aweebwa ekitiibwa y'asooka okukiwa abalala. Okuwa abalala ekitiibwa kitandikira ku bantu abasookerwako nga kano akagero ke mbabuulidde. Era omutongole anaafuna ekitiibwa abeera awa abanaku ekitiibwa mu kyalo kye, abeera awa abakadde ekitiibwa mu kyalo kye. Waliwo omwami azze wano alina emyaka 8, wuulyo oba yoona atudde wano. Abo bwe tutabawa kitiibwa tetusobola kufuna kitiibwa. Alina emyaka 8, abaliko obulemu anaafuna ekitiibwa ayiga ne bakwata abaana abato, era anaafuna ekitiibwa alina okumanya nti ekitiibwa tekikakibwa, tekibangibwa. Ebikolwa byaffe bye bikituweesa bwe kiri. Naye omukulu omu yekka yakitegedde kye ŋŋambye. Tulina okuwa abantu ekitiibwa, naye tulina n'okukyewa. Owaggombolola bw'aba yasemba ku mbaga, oweggombolola yasemba ku mbaga, oweggombolola ayinza okugenda naddala nga yatunze emmwanyi ze n'anywayo ku kabbiya, naye bw'aba yasemba mu bbaala, oweggombolola waba talima mmwanyi, ng'ali eyo egindi emyanzi talina mwanyi, nga waggombolola. Oweggombolola abaana be tibasoma, n'emmere ewaka yakuwa manta buwammanzi. Olwo abantu banaamuwa ekitiibwa mbuusabuusa. Ate ffe abakulembeze be tukulembera bwe batatuwa kitiibwa era tebayinza kuwulira bye tubagamba. Abatakomye kujja mu bungi naye ate ne baleeta n'essanyu batambudde nalyo. Bwe babadde banjula ensonga z'oluwalo luno, waliwo abaami abalabise nga balinga abatazze n'amaanyi nga bagamba tukyali bagole. Naye ndiwo okubategeeza nti otugamba buli lunaku nti teekamu amaanyi ng'omugole g'ateeka ku nkyakya za bba. Nti omugole bw'aba yakafumbirwa afuba nnyo okulaba nti enkyakya ezo azikuuta. Bw'abeera nga nze ayagala ennyo munaaza ku bigere, ate obeera owangulidde ddala. Mukama wange njagala kutegeeza abakulu bonna abazze mu luwalo luno
nti tulina okufuba ennyo obutaswaza nnyinimu, tulina okufuba ennyo mu biseera bino ebijjudde okusomoozebwa okw'enjawulo okulaba nga twenyigira mu nteekateeka ez'obwakabaka bwa Buganda. Mu Ssemasonga 5 mulimu enkola ey'okugabana obuyinza nga tujjumbira enkola eya federo, naye nga tetunafuna federo ey'amateeka, federo empandiike. Fetwasalawo tubeere ne federo ey'ebikolwa, era nga federo eyo ey'ebikolwa erabisiddwa mu nkola eno gye muliko olunaku lwaleero. Buli lwovaayo ne weenyigira mu nteekateeka Kamalabyonna zaatulagira ne kabineeti ne Ssaabasajja Kabaka, ne tuvaayo ne tuva mu bitundu byonna gye tuli ne tujja ne twetaba mu lutabaalo, tuba tuleetaddewo enkola ya federo ey'ebikolwa. Era federo eno bantu bangi ebawanisizza emitima. Naku zino tuwulira abantu abamu abamaloddokaayo abatoogera bintu birungi, naye Mukama wange bwe tulaba abantu nga bavudde mu bitundu eby'enjawulo nga bazze mu bungi bwe biti, kitegeeza nti bamaloddokaayo tebalina mulimu gwe bakoze era tebalina gye batutwala. Omwogereza kusuuza kaki? Awo nno tulina okusigala nga tugoberera enteekateeka za nnyinimu. Era mu Ssemasonga 5 Ssemasonga asembayo atugamba okubeera n'obumu. Obumu obwo bwaviira ddala Buganda nga egungibwawo Ssekabaka Kintu. Kintu ono bwe yali ajja abamu balowooza nti Kintu ye yatandikawo Buganda. Abamu tulina abasomyeko ebitabo bagamba nti Kintu bwe yali ajja yava mu ggulu, endowooza naye weeri. Ne muwulira olugero olwo lwa Nambi, Walumbe, ebyo naye njogera weeri. Naye bwe tudda mu yaffe eya Buganda wano, Obuganda bwaliwo nga waliwo n'ebika binnansangwa ebikanga 6 ebyali bimanyikiddwa nga n'ekyennyonyi kwekiri ekyanga ab'ennyonyi abaliwo muyinza okubako mu ngalo. Naye olw'okuba nti ebika ebyo byali byesudde, Buganda yayitibwa Muwawa mu kiseera ekyo, naye nga balina kabaka eyali afuga mu kiseera ekyo Bemba Musota, nga abantu abafuga nankola fuga ya kyuma. Naye Kintu bwe yajja yamuwangula era n'ateekawo ku lusozi olwo ennono, n'agunjawo ssemateeka gwe tutambulirako, n'enkola yonna nga bimanyi nti waliwo oli olulangira, waliwo abaami fe abaweereza nnyinimu, ate era ne Ssaabasajja Kabaka gwe tumanyi nti nno y'empagi Ssedduga ffenna gye tugoberera. Naye Mukama wange obumu obwo buzze butambula n'okutuusa olunaku lwaleero. Obumu obwo bubeezezzaawo Obuganda. Nabadde njogerako n'omuntu omu nga ye agamba nti bino bye tugamba nti Omuganda ggere, nti Omuganda oyo ggere ebigere bye ebyamuyamba okujja wano, yatambula olugendo luwanvu, bwe yatuuka kuno n'asisira, abantu ne bagamba nti oyo Muganda ggere. Ate ne tubeera ne Muganda Kaswa, nti oyo ye bwe yajja naddala ababeereyo e Bulemeezi, enswa zaabawoomera nnyo, abantu ne bagamba nti oyo afuuse Muganda ki? Kaswa. N'alya enswa n'alwerera ddala Buganda wano. Ate ne tubeera n'Omuganda Nakabala, nti abo bo bajja kulima, naye bajja okulima ne bakabala ne banyumirwa nga buli bye bakabala bidda, ebitooke ne bikula, ebijanjaalo ne bidda, kati n'afuukira ddala Muganda Nakabala. Ate ne wabeerawo Omuganda Wawu, oyo ye yatwalira ddala bye yasanga mu Buganda wano n'abikwata bukusu, bwe luba luwalo ng'agenda, bwe lubeera kuwuliriza mulanga gwa nnyinimu nga byonna abikolera ddala bulungi, namugamba awo nno oli Muganda Wawu. Mukama wange nyina essanyu okutegeeza nti Abaganda bonna leero wano weebali era beekubire mu ngalo. Bwe tubeera n'obumu obwo Ssaabasajja Kabaka bw'atugamba ne Kamalabyonna bw'atutegeeza, tujja kusobola okugenda mu maaso. Ebisoomooza byonna tujja kusobola okubiyitako. Buganda ejja kusobola okutuuka ku ntikko Kamalabyonna gy'asiba atutegeeza. Tulekerawo okuwulira bano abasojja eno n'eno n'asojja eno, ababoogerezi bajja kubaawo era babaddewo ebbanga ddene, ne bwe tusigala nga tuli bumu tujja kusobola okugenda mu maaso. Mukama wange kankutegeeze bannaffe bano bwe batambudde olunaku lwaleero. Mutuba 7 lya Ntonde Kabula ereese oluwalo lwa bukadde 4,53. Mutuba 7 Myanzi Singo ebadde eri mu 11,85 naye neeyongerako kati eri mu bukadde 12,10. Mumyuka Kasagama $2,500,000.
Ssaabagabo Kinuuka Kabula mitwalo 8, Ssaabawaali Kaliro miliyoni 2.48, Musaale Mpumudde Kabula emitwalo 6, wonna omugatte ne tubeera n'obukadde 23 omutwalo 1. Tubeebaza nnyo.
Kabuye Frank era nga nze mubaka wa Kasanda South tuze embuga kubanga kitukakatako ng'abaana ba Buganda ng'abazzukulu ba Buganda kubanga tuyimirira ku nsonga eza Buganda kaweefube okubanga tuzza Buganda ku ntikko tufe abakulembeze engeri gye tulina amaloboozi engeri gye tulina ebifo n'entebe ez'enjawulo okusukuma ku bannaffe kizzaamu amaanyi nga tubadde ekyokulabirako mu nteekateeka zonna eza Buganda ensonga lwaki bwe tuba n'emikolo gikiika embuga kuleeta oluwalo kuleeta amakula emipiira emisinde buli kimu ekibeerawo nga kiri wano mu Buganda tukyenyigiramu nnyo kubanga tukimanyi wano waka era tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu okuzimba Obuganda obulijja okubanga bweyagaliza n'abo abali baawo nga ffe tetuliwo nga twavawo bazzukulu baffe oba abaana baffe omulimu ogwo tulina okutandika leero nga twenyigira mu nteekateeka zonna ate era nga abantu abava wano mu Buganda kitukakatako okubeera abasaale okubanga tubanja ebyo bye twasuubiza abantu baffe kuba mu nkola ezo tubanja ezimu ku zo yenkola eya federo tujja kugibanja nga tetumanyi kikifa embuga tuba tulina okukiika embuga ne batuwa updates ne batubuulira ne batutegeeza ku nteekateeka ez'enjawulo tetwongera okubanga ddala tukola ogwo mulimu nga tutuukiridde nga tulina obumalirivu n'obuyigirize ku nsonga gye twogerako ensonga lwaki abannaffe tubakunga okuva mu magombola ag'enjawulo okuva mu mituba egy'enjawulo okuva mu miruka egy'enjawulo okuva mu masaza ag'enjawulo okuba nti bongera mu kaweefube okukiika embuga kubanga gino gye gimu ku mirimu eba ku bikolwa ebizimba n'ebiyimirizaawo Namulondo n'okuzimba Obwakabaka bwa Buganda. Tuyite mu bwangu Honorable Kabuye. Amanya gange nzajjore tugabirwa Bulondo yonse abona bweriya Bulondo bwa Bwakabula nsanyusa nnyo olunaku lwa leero wano mu Bulange Emengo nsanyusa nnyo okujja ne bannakabula bannange okujja kuleeta oluwalo kuleete oluwalo lwa Kabaka nsanyuse nnyo nsanyukidde ddala tubadde ne Katikkiro atubuuliridde atuwadde entanda ennungi nnyo naye ate n'asuubirwa kubanga saayogedde mbadde njagala kusiima Obuganda bulungi nnyo nze nga Jole Kyogabirwe njagala nnyo Obwakabaka kubanga Obwakabaka buyigiriza ebintu bingi ate birungi buyigiriza empisa era ne Katikkiro byogeddeko tuyiga ebintu bingi kwegamba abaana baffe tubayigiriza abantu okukolera awamu empisa kyekisooka ate ne mukolera wamu nze kinsanyusiza nnyo ku meseji yawadde ate nange mbadde ngimanyi nze Jole Bukondo wumulaba wano mpa nnyo abantu ekitiibwa ate mbaagala nnyo ekyo ekirungo Katonda yakimpa sisobola kuyita ku muntu nga simubuuzi egyo okubanga naffe tudduukirira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka tusiimira ddala okuba nti tulekeddwa tweyama okuyimirira ku nsonga za Buganda tweyama okuweesa ekitiibwa Obwakabaka bwa Buganda ate era tweyama obutayiwaayo bantu bano abatukwasa obukulembeze nga omujiji omuvubuka bannange bano bakulembeze omukulu ono ye Katimbo Henry ate nga yakiikirira eggombolola y'e Nalutuntu ku district e Kasanda gyakulanga minisita w'ebyensimbi omukulu oyo Isaac Kitanda akiikirira abavubuka baffe okuva mu Kiganda sub county gwa mituba 5 naye wawulira ekikwatagana ku Buganda ajja naye n'akiika naffe ate nga naye alina ebiruubirirwa bye alaba nga Kasanda asobola ogizza ku maapu nga ye gavana waffe so essuubi weeriri bwe tuyimiriranga abavubuka tujja kwongera okuweereza n'obumu n'okuzimba Obwakabaka bwa Buganda neyanza nnyo neyanzeege kuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaala adde bunane ekitundu ku mulundi guno tuzze n'oluwalo lwa bukadde 11 bw'emitwalo 85
n'ekitundu netuuka ku bukadde 11,885. Saba mukadde wa Katikkiro, ensimbi zino tuzikuŋŋaanyiza okuva mu bantu ba Kabaka aba wansi ddala. Yensonga lwaki towuliddemu BMP, towuliddemu bamakampuni naki, naye abantu ba Kabaka abasookerwako wansi be bavuddemu oluwalo luno lwonna. Kisebo mukama wange, sebo tweyanzeege Ssaabasajja Kabaka awangaale alamula Obuganda. Kyogera nti ebisomoozo mubireeta empola, ogenda okuleeta ekisomoozo nga kiriko n'engeri gy'onookyanganga. Ekyo ssebo tukisibye ku mpagi era tusuubira okweyongera okuweereza naddala bano abakulu abayimiridde mu maaso go ne bagamba nti bakamala ennaku 15 mu buweereza. Nsaba mbategeeze mu maaso go ssebo nti oluwalo terukomye leero, lukyagenda mu maaso okutuusa omwezi ogw'e12. Kati yeekwasiza nti yakamala ennaku 15 waddembe okuddayo okukola oluwalo mu kitundu kye. Abalala mukwano gwange weesingo bw'anaabazze nawe oyinza okugiramu olwo olunaku noga nti ku lunaku lwakabula saalabika, naye olwaleero nvuddeyo oluwalo lwange ndujuliriza bwenti. Abakulu mukiwulidde, ekyennaku 15 si nsonga nti zomaze mu bukulembeze. Ddayo oyingire mu bantu ba Ssaabasajja tulabe nga tuyimirizaawo era nga tuwanirira ensawo ya Buganda. Omulungi ow'ekitiibwa otubeere Mukama, otuondokoleke emikisa gyera baffe omukuumenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Amanya zeseze ahabuyami ava musaza ly'Ssaabasajja Kabaka Ggombolola y'e Kasagama. Tuze kukiga embuga nga tukulembeddwa maama waffe Oweekitiibwa David Muyembaazi, nga tuzze okuwetaba mu luwalo olunaku lwatuweebwa okukiga embuga, era tuli basanyufu nnyo olw'okubeera wano ffe ng'Abanakabula. Era omulanga gwa Ssaabasajja wajja tugamba okwetabira mu pulogulaamu za Buganda emwanyi terimba, era ffe ng'Abanakabula tugezaako okwejumbira ku pulogulaamu za Buganda zetukubiriza. Naddala ffe ng'abavubuka mwalabyeko ebbanga oluvannyuma kwawo twabadde emisinde egya nabyalo nga tujaguza amazaalo ga Kabaka, naye nga essira tusiima nnyo okulwanyisa akawuka ka Mukenenya, era tusiima nnyo ffe ng'Abanakabula omulanga gw'okukubiriza okwewala obulwadde obwo naddala ffe abavubuka ba Buganda. So olwaleero tukiise embuga tusobola okujjayo n'oluwalo lwa 2015, era nkubiriza Abanakabula n'okubeebaza abasobodde okutukwatirako okujja wano okufuna oluwalo olw'okuteeka embuga.